Yegenda aboludde oluvuganya gavumenti babadde bazizza olutuula lw'olunaku olwaleero waliwo ababaka aboludde oluvuganya gavumenti abeetabye mu lutuula luno ng'ebbago lino liyisibwa nga kuno kuliko ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafaabi, pulezidenti wa UPC Jimmy Akena, omubaka Cecily Ogwal wamu n'abalala. I beg to support. Dr. Emmanuel Tala ngono essente bw'akakiiko yasoose okusoma alipoota y'abangi ky'oyinza okuyita majority report ebagedde ekyokukkiriza yuno okubeera eggala essajja mu by'okusuubula amafuta okugayingiza kuno. The current annual import of approximately 2.5 billion litres would require a bank guarantee of at least US dollars 1.5 billion. The committee therefore recommends that UNOC should explore possible working partnerships with willing entities that have developed capacity. Alipoota eno ereese embi endagaano eyateekebwako omukono wakati wa gavumenti ya kuno ssaako ne kampuni ya Vital ng'eno yegenda okukwatirako UNOCO mu by'okusuubula era n'okuyingiza kuno amafuta. On a non-immediate cash payment basis to enable UNOC pay after supplying the oil marketing companies within Uganda. Wabaddewo akayugumo mu Parliament oluvannyuma lw'omubaka Paul Akamba wabadde asoma alipoota y'abatono ng'eno ebadde ekuba ebituli mu alipoota y'abangi Dr. Tala gy'asomedde Parliament ng'eno abamu ku babaka aboludde oluvuganya gavumenti bwe bagitaddeko emikono nga bawakanya Ebbago nga babaddewo okusika omugwa wakati w'omubaka Akamba Paul ssaako ne sipiika badde akubiriza olutuula. Honorable Nyakato Asinas. Absent. Honorable Speaker, I don't know which member. I am saying I am of receipt from opposition that we are not in Parliament. So don't smuggle in the signature. Honorable Speaker, so don't tell me those kind of things. Each liter of fuel, there is an excise duty of 1,444 Uganda shillings for petrol and 1,140 for diesel. Ababaka wano baweereddwa omukisa okubaganya ebirowoozo kwa alipoota ezireeteddwa era nga bawerako bakubye ebituli mu ky'okuwa yuno ku buvunaanyizibwa obw'okuyingiza kuno amafuta ng'ekolagana ne Vital ng'ababaka badde baagala kampuni eya UNOCO eweebwa ensimbi mu kuyita mu mbalirira mu kifo ky'okukolagana ne kampuni ya Vital. That the UNOCO should be given money and it trades directly from the refinery. How shall we explain to the people that we are the very same house that comes here and legislates after agreements have been entered into by government without consulting the people? Yadde nga bamu ku babaka babadde bakanya ezimu ku nnyingo mu bbago lino waliwo abazisembye. That should be the future that we should be looking at. Listen. Oluvannyuma ebbago ligenze ku mutendera ogwokusatu era ng'ennyingo ennya ezateereddwa mu bbago lino zonna ziyisiddwa awatali kukyusibwamu. The bill is passed and title settled. Abaka aboludde oluvuganya gavumenti nga be bamu ku abo abawandiisa alipoota y'abatono okuwakanya ezimu ku nnyingo era n'okuwakanya ebbago lino batuwadde endowooza zaabwe oluvannyuma lw'ebbago okuyisibwa. Ekireeta ebisale si bano abaleeta amafuta wano. Ekireeta ebisale okulinnya waggulu bingi, ekimu ku by'emisolo giriko mingi nnyo. Okitegeera? Ffe twagambye twagala government to government business agreement. Waliwo kampani eyo eri suppose kubanga esuubuza UNOCO. That is the middleman. That's what we want to eliminate. So emiwendo gy'amafuta giyinza obutaka wansi olw'okuba nti UNOCO nayo bulooka ate ne Vito nayo bulooka. Ebbago lino mu kiseera kino ligenda kusindikwa eri omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okuliteekako omukono oba oddikomyawo mu Parliament ng'amateeka bwe galamula singa abalisanzeemu ebirumira. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina wano ku Parliament. Webale Joseph Seruwoza.